mutera okulaba abakyala basharinga mu video nga bayimidde maaso g'abasajja bali mu kubasomesa. Ekyo ekintu tekyalabibwako ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tekyalabibwako ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Aisha gwe beekwasa Allah yatugamba nti wa azwajuhu ummahatukum, bakyala ba Nabbi baali special bamaama baffe. Mukitegeera? Hatta abakyala ne gwe beekwasa nti Khadija yalina emaali mbu ng'ali ku level ya CEO, byonna bituufu. Wali owuddeko ekyafaayo kyonna, hadithi yonna yadde enfu ng'eraga nti Khadija yava mu Makka n'agenda e Shaami asuubule akomewo e Makka. Ani yakiwulirako? Khadija yasindika ani? Maisara. N'asindika n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagende bamusuubulire. Ekirala, Khadija emaali gye yali alina yali tagiggye mu maanyi ge nti ye yakola, n'agikola from scratch. Emaali ya Khadija yali nsikire ku babbaaba ababiri abaali bamufaako. Okitegeera? Kuba Khadija yali yafumbirwako mu mali abiri nga tanaba kufumbirwa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekirala, yali maali ya kitaawe gwe baali bayita Khuwailid. Yasikira babbaabe n'asikira ne kitaawe. Edda mu biseera bya Nabbi abakyala bonna abaali balina sente ezo baali nga baazijja mu famire yaabwe, so si nti baazikolanga from scratch. Mukitegedde ekintu ekyo? Era ebizibu ebivuddemu abakyala ogamba nti bakyatulabirira, anti mwepika ne mulaga abasajja nti buli kimu tusobola okikola ki? Okukyemalira. Ng'erina ku kyo sensi muli banafu, temusobola kukyemalira, temusobola kukola Allah kye yawa abasajja kukola ne mukikola nga bwe yakiwa okukikola. Tekisoboka. Kati osanga naddala bafeminist nga beekwasa Khadija, nze omwana wange mugereza ku Khadija. Khadija yali mukyala CEO ng'aleeta emaali. Yes, emaali baalinga bagisubiramu, naye Khadija yasigalanga waka n'asindika Maisara, n'asindika abatume bagende yonna gye basubulira mu maali bakomyewo bamulage profits amagoba. Wabula Khadija tasitukangako ne bakolaga nti yagendera mu caravan ng'agenze kola ki? Kusuubula. Batera okwogera, bino byonna biboozi batera okwogera. Mu abakyala ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bagendanga mu ntalo. Yes, kyali kituufu, abakyala bagendanga mu ntalo. Ne mumanyi boozi baalinga bakola. Abakyala ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam era yabawanga emirimu nga tebagenze kulwana. Tewali mukyala yagenda mu ntalo kulwana. Oba tewali Nabbi sallallahu alaihi wasallam mukyala yenna gwe yatindika mu ntalo nti oba gwe gwakulira ejjenyo olw'ensonga ng'oli mukyala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam takikolangako. Abakyala bagendanga kujjanjaba bafunye ebiwundu, kulabirira bano abalwanyi okubawa amazzi n'emmere n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Otumira ne mu ntalo yabawa rose ezijja mu ekyo Allah kye yabatondera, olw'ensonga nti Allah yabatonda nga bali soft naturally. Ennaku ze abaana bavuga eggaali, abaana bazimbye ennyama. Mulimu ku bintu byenkyasinza okwenyinyala ne sekwenyinyala yenna kwe kulaba omwana asamba omupiira.